Ekyokuba nti eryato liyuga tekitegeeza nti Yesu abataliimu. Ebiseera ebisinga amaato gaffe gayuga olw'okuba nti Katonda aba ayagala okulaba kituufu omwesigamako okuva lwe wayingira eryato eryo essuubi lyo okukkirizako buli kimu amaaso go gali ku ye oba gali wa sitaani. Sometimes bwe tugenda mu mbeera ne zituyuuza n'oba nga oli mu muyaga gukutwala ebiseera ebisinga abamu mwerabira Katonda ate newerabira okumanya nti Katonda gwe watandika naye omulimu ogwo ye Katonda asobola okuleetera embuyaga oba kibuyaga okuteeka mu lyato lyo. Okitegeera mukwano n'olw'ensonga eyo nkwaniriza mu kiki kyoyize ekyolunaku olwaleero Karo Kyambala Kisache Nnyindo Ndalonga bulijjo weebale kunegattako gwe yakanegattako oli ku Kingdom TV ey'Obwakabaka. N'olw'ensonga eyo nkwaniriza okuva mu njiri y'omulabirizi waffe Bishop Livingstone Kiganda era ssaawa zino buli lwamaliriza okutuwa emmere ey'omwoyo tumba nnyingirawo okubuuza olina ky'ojjeemu ekigenda okuleetera emmeeme eyo okuva ku ddaala kugenda ku ddaala eddala oba oli awo olina ky'ojjeemu ekigenda okugasa. Sometimes abantu abasinga tukola tubeera bize okuva Monday paka nga Sunday ng'oli bize weetawula otunda ngoye tolina budde bwa kusoma ku kyawandiikibwa omuntu ow'omunda n'asigala n'atandika okugwamu amaanyi n'atandika okuyongobera n'atandika okulwala kwa shako kamuyite bwentyo n'okomekereza ng'omuntu ow'omunda amaliddwawo. Naye buli lw'obeera ku TV oba oli awo oli mu ofiisi weewaawo oli bize naye owuliza amatu TV weeri naye ekigambo kya Katonda okiwulira wookoma okuwulira wookoma okuzimba omuntu ow'omunda n'aba n'amaanyi nti buli kizibu ekiba kizze kibuyaga abazze tojja kuyuuga bwotyo omanyi bwogenda okukoowoola akuyambe mu kaseera akazibu. Okay, noti musanvu noti murenda asatu nga bulijjo lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi zigenza ogw'omunaana nno tutte lwa kisa si lwa maanyi gaffe na buyinza na ssente zaffe naye lwa kisa. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda nti nagwo omwaka guno gulinga ogugwako we twogerera gugenderera. Okitegeera mukwano bw'oba olina ky'oyize yitira ku noti musanvu noti murenda asatu oyogereko naffe abali ku Kingdom TV ebweru w'eggwanga ne mu ggwanga lyattu Uganda otubuulire otukakase nti ddala kituufu obaddewo era oyize ne Katonda anakuwa omukisa. Ate ne Bishop Kiganda naye abannyo wa mukisa asanyuka nnyo okumanya nti mbaddewo mbuulidde ekigambo era bangi bakiganyiddwamu. Kansooke nkwikuliseeyo eyabadde naffe wano gy'olunaku olwajjo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Bishop mwana wattu gw'atazze wasubiddwa nnyo. Next time nga 17 omwaka ogujja making sure nti obeera wano ku Christianity Focus Center twebaze Katonda olw'obulamu bwa Bishop Livingstone Kiganda kubanga tubadde ba mukisa okuyitira mu njiri ye okuyitira mu vision ye okuyitira mu ebyo byonna Katonda muisamu okututuukako. Okay, nkyagamba essimu erino tumusanvu noti murenda asatu noti musanvu noti emu ogenda kubanga oyogerako nange otubuulire kyoyize Katonda kyakugambye mu njiri ya leero. Leero tuwerebwa omukisa nti Bishop kutte nnyo ku mmeeme zaffe oba oliawo bw'oba obaddewo ng'olaba Kingdom TV nsuubira nti oganyiddwamu nnyo nnyini ddala. Tugambye nti si buli yogerako gye ndi wangi ssebo Amina ssebo gwani gy'okubidde ne kyoyize nze Tone oyize eki mwami Tone ndi Kansanga tuwenze kugeze okubanga ebizibu babikulumbye n'oweekuŋŋaanya n'omuntu w'omunda. Mwami Tone Hello? Atumirako abantu babiri tugende lunaku lwa Monday.
Ntumirako Blaza Amuza. Ne Blaza Fuledi. Batumidde bonna Mukama abakulembeze. Okay, Mukama nawe akumukisa webalekwe kumira ku Kingdom TV. Abekasanga tibandabire. Oyitani ng'embeera etabuse. Ekibuuzo ekikulu ekibadde mu njiri eno nti ani gw'okowoola ng'embeera efuukuuse ng'embeera etabuse. Bishop atugambe ne bwegaba maka weetaaga gayingiramu ne Katonda. Tolina kutuuka oluvannyuma lw'okutabuka ate n'otandika okukanula amaaso. Ne bw'aba booyi bw'ati bw'atugambye bino bigambo bya Bishop nti ne bw'aba mwami ng'ayagala kutwala sooka omubuuze nti kye tulimu Katonda akirimu. Wangi? Alaikum Karo. Kale mama gwani? Nze Eroni PC. Banange Eroni nsanyusa okulabako. Mama Karo ne lwaki tontumirako nakolaki? Mukama Katonda ng'okitutte wala. Wangi? Ngenda kutumira era nkutumidde mukyala Eroni era nkwagala nnyo nga wenkomezza. Nze kyenjizeemu. Iye mukwano. Nange nsumbanyanza n'agamba nti tutambule ne Yesu ng'ali mu lyato lyaffe. Nze era bw'oba nga olina ebizibu by'oyitamu yita Yesu ajja abeere mu bizibu byo. Naye ng'asabira Christ for all nations nansana ku Yesu amala. Mu matwale gange. Oh mwami Eroni mukyala Eroni ate nkwagadde. Iye mukwano. Mbadde batumirako. Babiri tugende mukyala Eroni. Ntumirako Christ Honest members bonna. Nentumirako ne mami wange omulungi ne dadi wange. Nina ne sister wange asabire ku Kiganda bamuyita Esther. Bamuyita Esther? Ramba era asabya Esther era nsubira abaddeyo leero. Oh, okay. Okay, bambi. Kale mucha nyabonku wanji? Karo. Wanji. Kama kunkumire. Kale mama Eroni. Tumirako. Bannange nkutumidde Eroni kama Katonda. Eroni nkwagala nnyo era mu bantu bemmanyi abatava ku Kingdom TV Eroni mwoli kwabo. Wanji n'olwensonga eyo nkutumiddeko Viola ekireka nawe sobola kwerabira. Yogerako gyendi. Kingdom TV. Hello. Kale mama ng'oyogerera wansi. Oh, sorry. Bokuba akasimu nkwano yogererako waggulu atuuliziganye otherwise webaliko kumira ku Kingdom TV. Tosimbulanga lyato lyo nga Yesu taliimu. Tosimbulanga totandika buli kintu okusimbula Bishop mu nsobolo kigonza nti totandikanga kintu kyonna nga Yesu takiriimu. Tosimbulanga lyato lyo nga Yesu taliriimu kubanga ojja kutuuka ekiseera eyo maaso ate otandika okwejjusa ebintu byonna Katonda byatatandise tebiba na mukisa. Ebintu ebirimu Katonda biba na mukisa ate Katonda yagaba omukisa ogutaliiko buyinike. Bw'oba ogenda kutandika bizinesi sooka ogende mu maaso ga Katonda waayo kimu kya 10 bizinesi giteeke mu maaso ga Katonda. Omanyi lwaki abantu abagenda mu basamize bawayo Hello, Galo. Wanji. Yebaleko. Kale sebo. Nze mubiru Ivan Nansana. Yebananga abantu b'Nansana mwebale kuba. Ku Christ for all nations church ku Yesu amala. Kyogamba we mulimu enamulaba. Nkwagala nnyo kutumira nnyo naye. Nsaba kutumirako. Sooka ombulire kyoyize. Yanjizemu njagala abantu abo tebalekulira Yesu babeere mu lyato omuyaga naye gujja. Bambi kale batumire babiri. Ntumirako Musumba Nebayos Bizige ku Yesu amala Christ for all nations. Nentumirako Kazi Alani ku Yesu amala Christ for all nations.
nentumirako ne mukwano gwange Joani wano ku Yesu amala kuduuka. Tumirako ne Aaron Peace ku Yesu amala ku First Coronation. Bambi kale webale tunamalayo ekyalo kyonna. Nawe nkutumidde nnyo. Amina amina banda birabo bonna ku Christ. Ontumirizangako nkwagala nnyo. Amina webale kunjagala ekitiibwa kya Mukama. Abantu bonna abo ku Christ of all nations mwena mbatumidde Nansana ku Mastowa Ganda mwena mbagaliza birungi byerere abantu b'okukataka okukataka Ekawala abakyala banga abali awo abalaba Kingdom TV obutagivaako mbatumiddeko mikwano abeka Mpererwe Kalere namwe sobola kubeerabira Aisha Saidi Zenatete kati sibatumidde mbatumidde Vincent Mwami Vincent ne family yo nawe mbagaliza birungi byerere yogera kuje tuli Hello wanji mama nkukutte Yesu yabazwe nyabo Amina nyabo ani ono gwe nkutte ono kwagala bannange kwagala nsainso okulabako ng'onyirira bannaye nga tukwagala nnyo nyabo munnange mwebale kunjagala kisa Amina nipo. Kati soko mbulire ku kyoyize. Oh! Ama nyabo kyenjizemu. Tosibulanga eryato lyo nga Yesu taliimu. Kituufu nnyo oyigidde ddala. Ye nyabo. Ntumirako abo abakwetoolodde abakutawaanya ababadde bakukwatidde ku ssimu. Bannaye ntumirako babbebi bange Prince. Israeli Divine Antialisi bonna kale naawe nkutumidde nnyo. Amina mama. Bannaye ovaako nkubirako akayimbako. Akayimba kange? Ekale ngenda kukateekayo sisobola butaka kuwa. Wanji? Sisobola butaka kuwa ngenda kakuweereza mwebale kuyiga. Kale nnyabo siba bulungi nnyabo. Mukama akunkuumire. Bannange essanyu leero nga ppitirivu kati nno yadde essanyu ppitirivu mbajjukizaako Mukutula Njegere abeera wano ssaawa zitandika 12 ez'akawungezi paka ssaawa gye bukeerera eyo Bishop lwamaliriza okusabira abantu jangu tubeeko bye tukutula mu bulamu bwaffe ebyagaana byonna gw'owooza ntambudde simanyi wannabyani simanyi nagendako mubasamize jangu Katonda abeeko byakukutulako emizimu egigoberera emisaayi ebyakulemerako byonna jangu mu Mukutula Njegere olunaku buli lwa Monday ssaawa 12 ez'akawungezi paka eyo Bishop wamaliriza okutusabira kuba ateekako abantu emikono n'abasabira buli nkukakasa nti kyogenda okujja nakyo togenda kuddayo nakyo n'olw'ensonga eyo jangu otwegatteko ogenda kubeera wa mukisa. Okay bannange obudde nno buntwala ndaba wano ba producer bange balina kye baŋŋamba ekibadde kikyakusibye weetaaga ebibadde bikyakusibye weetaaga kuloopera Katonda oyo ali mu lyato lyo ebiseera ebisinga abantu embeera zitutigomya n'okaaba kyokka nga tomanyi nti wookaabira sitaani ye ali mu kujaganya olw'okuba yakufunziza n'akuteeka mu nsonda n'akuteeka waakwagala gwe n'okaaba ng'eri asika ensonga eri emu eri nti koowoola Katonda waali mu lyato lyoyo gwe watandika naye agenda kukuyamba okuvvuunula mu mbeera eyo yonna gy'onooba oyitamu otherwise akagambo kensobola okuwa akaleero akagenda kutwala mu wiiki akali nti Katonda bwalwawo okukwanukula essaala zo tekitegeeza nti mwana wattu teyawulira. Leero kumakya waliwo omukyala surprise nze mbadde wakanga neebase kandi eyo nakonkona waliwo ebintu bye nasabira ebimu nembita nemanya nti Katonda ebimu kirabika atayagala si kwagala kwe. Sometimes ntera okukozesa ekigambo let your will be done. Leka okwagala kukwe kuba kukolebwa. Naye Katonda ono mwana wattu ajjira mu kiseera ekituufu. Ensonga lwaki nza okugamba nti bye wasabira n'olabanga ebyagaana n'ebimu n'obita mwana wattu Katonda ajja kubireeta mu kiseera kyabyo nga kituuse. Kati mbadde wako omukyala nanzukusa nangamba Karo ebintu bye nasabira n'embivaako omukyala byazze nabyo akakumakya ga leero. Nenkugamba
akugamba nti togwa mu maanyi jangu osabe mu kutula njegere ebyo byonna bw'oba osabye ng'omwaka guweddeko n'olaba nga biringa ebitakoleddwa tekitegeeza nti Katonda yabiwulira era ajja bikola mu kiseera kyakyo. Abantu obuzibu tulina obuzibu nti oba oyagala Katonda akolere mu kiseera kyo. Yesu nze mpa omwami, Yesu nze nzitondaba Yesu. Nedda mwana wattu, Katonda akolera mu kiseera kye bwe kiba nga kituuse. Webale kuba nti obadde mugalabi mulungi. Webale kuba nti obadde mulabi mulungi era weekumidde nnyo ku Kingdom TV. Akuume atakumira mpeera. Nze Carol Kyambala Kisakye Nyindo Ndalo nkoze ne producer bange bonna Catherine Wadi, Sam, Alfred n'abalala bangi, Mwami Kakaire, Jovia n'abalala bangi. Otherwise akuume atakumira mpeera katwegweko mu mukutula njegere tukwatagana olunaku olw'enkya. Bye.